abaana essomero liryo kkalu abaana essomero ga gavumenti gaago gonna makalu abaana bali waka tebasoma naye babuulire kuteeka deployment ku Kyagulanyi abasirikale abo be bateeka ku Kyagulanyi buli lunaku senga mumanyi budget gye bakozesa obungi bwazo ngezo sente zisolosasula abasomesa abalemeddwa osomesa abaana baffe naye n'osangayo ekikazi oba ekisajja nga kigamba nti kikyawagira enyalemu. Nze Bukenya Moses Waiza Ghetto Commander gitambuze tuke kwagana amasomero ga gavumenti amasomero ga gavumenti gonna wegali gazimbibwa ku miseera bya Amini n'Obote ne bazimba ebizimbe ebirungi ebitonga mu biraba bikuumiddwa weebiri naye amazima ga Katonda mu ggweno gavumenti eremereddwa okusasula abasomesa okusomesa abaana gaago kirasi muziraba nkalu baba abantu batuddewo kati bafuulawo compound za kuliira mu bulamu gardens. So bannayuganda bannange twetaaga okutandika okulwanirira essomero lyaffe wano tuli manaafa mu constituency gye bayita Butiiri. So bino ebintu bino weebiti ffe tulina obikomya nga bannayuganda. Abaana baabo amasomero tegakyasomesa abasomesa bali waka kubanga tebasasulwa musaala. N'olaba kale gavumenti sente zeegabira abayimbi neekwata kino kyedikenzo n'ekikwatira sente n'ekiwa nekwata sente neziwa bino bikasalini kusaasira nekwata sente neziwa neziteeka mu basirikale okukuba Bobi Wine tear gas nekwata sente okudeployinga security egoberera Bobi Wine buli kiseera sente mpitirivu nnyo. Amazima ga Katonda mugulungu omwana w'eggwanga tafiiriddwako gaaga amasomero bibyo ebizimbe biibyo laba ebizimbe laba compound ddala naye temulimu basomesa abaana tebaliimu. Bino bye tubagamba nti bannayuganda twegatte tukyuse eggwanga. Abantu b'omu Eastern babalumisiza obwavu bungi kano ke kaseera twegatte tukyuse eggwanga lyaffe. Nze Bukenya Moses Waiza Ghetto Commander. Essomero liryo kkalu abaana essomero ga gavumenti gaago gonna makalu abaana bali waka tebasoma naye babuulire kuteeka deployment ku Kyagulanyi abasirikale abo be bateeka ku Kyagulanyi buli lunaku senga mumanyi budget gye bakozesa obungi bwazo ngezo sente zisolosasula abasomesa abalemeddwa osomesa abaana baffe naye n'osangayo ekikazi oba ekisajja nga kigamba nti kikyawagira enyalemu. Nze Bukenya Moses Waiza Ghetto Commander gitambuze tuke kwabo abakyalonda Museveni nga abasuubiza amasomero gaagana amasomero ga gavumenti gonna wegali gazimbibwa ku miseera bya Amini n'Obote ne bazimba ebizimbe ebirungi ebitonga mu biraba bikuumiddwa weebiri naye amazima ga Katonda mu ggweno gavumenti eremereddwa okusasula abasomesa okusomesa abaana gaago kirasi muziraba nkalu baba abantu batuddewo kati bafuulawo compound za kuliira mu bulamu gardens. So bannayuganda bannange twetaaga okutandika okulwanirira essomero lyaffe wano tuli manaafa mu constituency gye bayita Butiiri. So bino ebintu bino weebiti ffe tulina obikomya nga bannayuganda. Abaana baabo amasomero tegakyasomesa abasomesa bali waka kubanga tebasasulwa musaala. N'olaba kale gavumenti sente zeegabira abayimbi neekwata kino kyedikenzo n'ekikwatira sente n'ekiwa nekwata sente neziwa bino bikasalini kusaasira nekwata sente neziwa neziteeka mu basirikale okukuba Bobi Wine tear gas nekwata sente okudeployinga security egoberera Bobi Wine buli kiseera sente mpitirivu nnyo. Amazima ga Katonda mugulungu omwana w'eggwanga tafiiriddwako gaaga amasomero bibyo ebizimbe biibyo laba ebizimbe laba compound ddala naye temulimu basomesa abaana tebaliimu. Bino bye tubagamba nti bannayuganda twegatte tukyuse eggwanga. Abantu b'omu Eastern babalumisiza obwavu bungi kano ke kaseera twegatte tukyuse eggwanga lyaffe. Nze Bukenya Moses Waiza Ghetto. Essomero liryo kkalu abaana essomero ga gavumenti gaago gonna makalu abaana bali waka tebasoma naye babuulire kuteeka deployment ku Kyagulanyi
abasirikale abo be bateeka ku Kyagulanyi buli lunaku singa mumanyi budget gye bakozesa obungi bwazo ngezo sente zisobola osasula abasomesa abalemeddwa osomesa abaana baffe naye n'osangayo ekikazi oba ekisajja nga kigamba nti kikyawagira enyalemu gaagana amasomero ga gavumenti amasomero ga gavumenti gonna wegali gazimbibwa ku biseera by'Amini n'Obote ne bazimba ebizimbe ebirungi ebitonga mu biraba bikuumiddwa weebiri naye amazima ga Katonda mu ggweno gavumenti eremereddwa okusasula abasomesa okusomesa abaana gaago kirasi muziraba nkalu baba abantu batuddewo kati bafuulawo compound za kuliiramu bulamu gardens so bannayuganda bannange twetaaga okutandika okulwanirira essomero lyaffe wano tuli manaafa mu constituency gye bayita Butiiri so bino ebintu bino weebiti ffe tulina obikomya nga bannayuganda abaana baabo amasomero tegakyasomesa abasomesa bali waka kubanga tebasasulwa musaala n'olaba kale gavumenti sente zeegabira abayimbi nekwata kino kyedikenzo n'ekikwatira sente n'ekiwa nekwata sente neziwa bino bikasalini kusaasira nekwata sente neziwa neziteeka mu basirikale okukuba Bobi Wine tiyagaasi nekwata sente okudeployinga security egoberera Bobi Wine buli kiseera sente mpitirivu nnyo amazima ga Katonda mugulungu omwana w'eggwanga tafiiriddwako gaaga amasomero ebizimbe biibyo labayo laba ebizimbe laba compound ddala naye temulimu basomesa abaana tebaliimu bino bye tubagamba nti bannayuganda twegatte tukyuse eggwanga abantu b'omu Eastern babalumisiza obwavu bungi kano ke kaseera twegatte tukyuse essomero liiryo kkalu abaana essomero ga gavumenti gaago gonna makalu abaana bali waka tebasoma naye babuulire kuteeka deployment ku Kyagulanyi abasirikale abo be bateeka ku Kyagulanyi buli lunaku singa mumanyi budget gye bakozesa obungi bwazo ngezo sente zisobola osasula abasomesa abalemeddwa osomesa abaana baffe naye n'osangayo ekikazi oba ekisajja nga kigamba nti kikyawagira enyalemu nze Bukenya Moses Waiza Ghetto Commander gaagana amasomero ga gavumenti gonna wegali gazimbibwa ku biseera by'Amini n'Obote ne bazimba ebizimbe ebirungi ebitonga mu biraba bikuumiddwa weebiri naye amazima ga Katonda mu ggweno gavumenti eremereddwa okusasula abasomesa okusomesa abaana gaago kirasi muziraba nkalu baba abantu batuddewo kati bafuulawo compound za kuliiramu bulamu gardens so bannayuganda bannange twetaaga okutandika okulwanirira essomero lyaffe wano tuli manaafa mu constituency gye bayita Butiiri so bino ebintu bino weebiti ffe tulina obikomya nga bannayuganda abaana baabo amasomero tegakyasomesa abasomesa bali waka kubanga tebasasulwa musaala n'olaba kale gavumenti sente zeegabira abayimbi nekwata kino kyedikenzo n'ekikwatira sente n'ekiwa nekwata sente neziwa bino bikasalini kusaasira nekwata sente neziwa neziteeka mu basirikale okukuba Bobi Wine tiyagaasi nekwata sente okudeployinga security egoberera Bobi Wine buli kiseera sente mpitirivu nnyo amazima ga Katonda mugulungu omwana w'eggwanga tafiiriddwako gaaga amasomero ebizimbe biibyo labayo laba ebizimbe laba compound ddala naye temulimu basomesa abaana tebaliimu bino bye tubagamba nti bannayuganda twegatte tukyuse eggwanga abantu b'omu Eastern babalumisiza obwavu bungi kano ke kaseera twegatte tukyuse eggwanga lyaffe.